kitaffe bwe yavuddeyo n'agamba nti I condemn, tewaliwo excuse yonna magye gye gayinza kuwa neither omuduumizi waago neither president ow'eggwanga lino nti lwaki baagenda mu maka ga mwami Kyagulanyi. No excuse, teriwo. Olumba otya omukazi, olumba otya omuntu mu maka ge, ogendayo otya? Ne bwe kaba kazigo buzigo olaba landiroodi tavunaanyizibwa wadde okulinnya ku sheedi yange kubanga nsasulawo. Tutegeraganya, I own ekifo ekyo. Ogenda otya mu maka g'omuntu? Ekyokusatu, mwami Kyagulanyi teyeesimba ku mwami Museveni, yeesimba ku kifo. Yes, ekya presidency one nga he was offering himself okusavinga abantu ba Katonda. Mwami Museveni yagamba he is not a servant. Tetubimujja mu kamwa, ye yabyogera. Hey, kati omuntu kye yeeyogeredde nze okinvunaana otya? For us as a generation, we are yearning for a servant okuva eri Katonda. Yes, we are yearning for a servant okuva eri Katonda. Mwami Museveni, he disqualified himself from servanthood. Yejjamu yekka. Kati omuntu yenna alowooza otunenya oba otunenyeza bwereere. Yes, kuba ffe twagala muweereza. We need a government of servants nga egenda tuweereza. Twetaaga abasawo nga bali redde okuweereza, twetaaga abasomesa nga bali redde okuweereza, twetaaga aba journalists nga bali redde okuweereza, twetaaga abasumba, aba bishops, ba pastors, ba teachers nga bali redde to serve the people of God. That's why Bible yekugamba nti amakungula mangi naye abakunguzi batono. Abakunguzi baba mu servanthood. Yes, kati nze abo sisobola na banenya batuufu 100 ku 100. Ogende wa mwami Museveni bamufaanana, they are of his kind. Bamufaanana. Nawulidde gwe mwami Yusufu Nsibambi ng'agamba amasannyalaze yagatemye ge yateekayo. Ekitundu kye mutuufu. Gwe gwoganye okupasivinga ne to absorb the truth mwami Yusufu gy'ayogedde, weeteeketeeke nti omusajja mutuufu ye yagula amasannyalaze transformer ye yagireeta mutuufu. Naye yabigula ku lwaba bantu ba kitundu kye. Yeefudde kati okiremeddeko, kikututte wange okiremeddeko. Kikkirize, move on. Ddamu amaanyi. Tosuulawo obusozi tools. Saawa yeeyo tulina kugenda mu maaso. Now, njagala okwebaliza ddala kitange omusumba Robert Kayanja. Mutuufu 100 ku 100. Yes. Era we respect, I celebrate the anointing eri ku bulamu bwe. Mutuufu 100 ku 100. Eyo baakola nsobi. No excuse. Now, general omu ali mambuka ga Uganda si gyazaalibwa naye gyasiisidde oba gyabeera tazaalibwayo. Kankozesa ekigambo kino, bwe kwabadde okuwummula yawummulidde mu buliri bwe, tewaliwo yamukutteko. Nalabye ng'abantu be Katonda bali e Uganda nga bakaaba naye nga bazze n'ekipapula nga basimbye layini. Kwata bulungi ebigambo byange, nga basimbye layini naye ng'ekiwandiiko kye balina bataddeko emikono gyabwe ne bakireeta mu maaso gange nti nze mbulayo mwami Museveni atwalibwe mu ICC. Mugenda kiraba e Uganda. Kino kigenda eri mwami Kyagulanyi yekka. Ojja kulembera eggwanga lino ne bwe baneefumita mu ttaka. Katonda yatonda eggulu n'ensi ajja kukuuma, ojja kulembera eggwanga lino. Naye ekigambo kyenfunye leero kwe kumugamba mwami Kyagulanyi tova gy'oli. We need you ng'oli mulamu. Yes. Wakati nga taliiwo
bangi Katonda agenda babikkula, agenda baswaza. Nabo bennyini babadde akola nabo mu kibiina, bonna Katonda agenda bajjako omukono gwe, bonna agenda babikkula. Ndowooza bonna ajja babikkula. Tetugenda kubakkiriza, tuteekwa okubeera abalamu. Abantu baffe balina okuva mu makomera. Yesu yajja tubeere n'obulamu ate tubeere nabo mu bungi ddala. Tewali nsonga lwaki abantu bali mu makomera.